Mpozzi ekitongole ekya CID mu Kampala ekitwala ebyokunoonyereza mu Kampala n'emiriraano kiri mu kunoonyereza omu ku batuuze mu Kampala omwatikirivu abangi gwe bamanyi nga Sipapa ku bigambibwa okuba nti yeenyigira mu bikolwa ebya kkondo n'okubba ebintu mu maka g'Omusudani gwe bayita Arok ono nga mutuuze w'e Kawuku e Bunga. Bye twakazuula biraga nti abazigu basobola okulumba amaka ga Arok mu South Sudan ono ekiro ekya 28 ne balyoka bakozesa kalifomu gwe basobola okufuuyira mu nju ekyaviirako bannannyini okwebaka otulo ne beerabika beesogga ennyumba ne banyaga ne babba ssente Emitwalo 49 eza Doola ezo ssente empitirivu, iPhone 4, laptop ekika kya Apple 2, laptop ya Dell n'ebikomo oba ebikomo bya zaabu ne necklace eza zaabu, TV Samsung inchi 65 n'ebirala. Mu kunoonyereza kwaffe twasobola okulondoola signal eyali eva ku ssimu ezimu eza iPhone. iPhone erina ka Apple oba ka service ku Apple ku masimu gaayo aga iPhone nti oli waba agibbye n'agenda n'agiteekako ku muliro esobola okufulumya n'eraga essimu eyo waweeri. So kyatwangurizza nnyo okulondoola signal eva ku ssimu emu eya iPhone paka mu kitundu kya Kityo Close e Buwate mu division eya Kira. We twatuuse mu maka gano twasanze abantu ababaddewo ne batulaga nti amaka ga mwami gwe bayita Olimu Charles Sipapa abangi gwe bamanyi naye nga obudde obwo yadde taliiwo ng'agenze Tororo. Kyamukisa mulungi twasanze mukyalo we Nakiyimba Shamira n'abalala abo era ne tugenda maaso n'okwaza ennyumba ne tuzuula ebimu ku ebyo ebiteebereza okubeera ebibbe okuva mu maka ga Arok. Twazudde emitwalo 7 egya Doola kweze emitwalo 42 ezabbibwa, essimu 4 eza iPhone twazisanzeeyo, laptop 3, necklace eza zaabu, charger ya iPhone, charger ya laptop ya Mac Pro. Twasanze ne number plates 2 UBG 025B ne UBA 023U. Mwe mwabadde n'ebya spare ow'emmotoka naddala V8. Twasanzeyo amplifier 2, toolbox 6, sports rim 4, entebe ez'emabega, headlights 12, indicators, bumper za Jeep, bumper za V8, radiator 3, buutu ya V8, grillu z'emmotoka endala 7. Ekitegeeza nti bano balayika badde bapangulula emmotoka eziwerako mu compound eyo. Twasanze ne Jeep, emmotoka ekika kya Jeep ne Audi ze baakyusizza ne bakuba langi emyufu. Bino byonna tuli mu kubinoonyerezaako. So we twogerera kati tulina abasibe 4 abaakwatiddwa omuli ne mukyala we Shamira ono yabadde agezaako okukweka ssente zino emitwalo 7 mu kagatta eri munda eyo gye twazisanze. Mpozi ne necklace zino eza golodi
ne iPhone zabadde mu mufaliso wansi. Naye nga mu kiseera kino tuli mu kaweefube ogw'okuwenja n'okunoonya Sipapa buli nsonda mu ggwanga tulabike nga tumukwata asobole okutunnyonnyola akana n'akataano. Obujulizi bwe tufunye mu bitundu eby'Ennagongera, Soni ne Nawiire mu Tororo biraga nti ono yabadde alina kavu awerako nga buli wabadde alaga Ennagongera nga agaba bugabi ssente ng'Abagagga bwe batera okukola. Naye nga tukubiriza abantu yenna atulabira ku Sipapa atutegeeze nti ali wano kubanga tuwetaaga okumubuuza.